Owekitiibwa Twakawaase omumyuka asooka wa Katikkiro yanywedde mu bannakendo bw'asiimiddwa ababalizi b'ebitabo aba Institute of Certified Public Accounts of Uganda ne bamuwa engule ya zaabu olw'okubalirira ebitabo obulungi okumala emyaka 30. Engule 5 zezigabiddwa eri abantu ab'enjawulo okubadde ya Lifeline ng'eno eweereddwa Professor Patrick Engewu Ogwanga olw'okukola obuteebalira mu kuvumbula eddagala lya Covidex. The person responsible for him looking nice? Yeah, I guess so. Endala kubaddeko ey'omubalizi w'omwaka omubalizi asinga obuto naye ng'akoze bulungi emirimu kampuni ekola kubalira esinze n'endala ng'omu ku bali ku kakiiko kano Nadi Mutumba bwannyonnyola. Tulina kye twayisa emyaka nga 6 emabega ekyoga nti buli mwaka tujja kugabanga awards. Akulira ebyensimbi mu Vision Group Augustine Tamale agambye nti okusiima abantu kiyamba abakozi okulongoosa emirimu gyabwe n'okuba abayiiya. Kubanga emitendera gye bassaawo okusobola okuwangula giba gikulungamya mu nkola y'emirimu n'okuba omuyiiya mu mirimu gyo. Oweekitiibwa Kawaase alaze essanyu olw'okumusiima ng'akyali mulamu kyokka n'akuutira abayizi bulijjo obutakoowa kusoma nga bakoma ku diguli emu wabula bongereko okufuna obukugu. Bw'obanga oli mubazi wa bitabo, oli odita, oli akawuntanti bakozesa, oli akawuntanti byabufuzi, tewaliyo kirala kijja kufuula muntu gw'olina kuba. Babakulembeze mu bitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna balajjadde gavumenti okukola kubatyoboola eddembe lya bannayuganda. Bino byogeredde ku lunaku lw'okuza eddembe ly'obuntu ku kisaawe kya Waukesha e Wakiso. Batambulidde ku mulamwa okugamba nti obwenkanya ku buli muntu yenna wabula si kusosola. Omulamwa gwa luno gugamba nti nno twagala kendeeza kye bayita inequalities oba obutali bwenkanya naddala eri abantu abo betusuubira nti nno bo baliko obulemwa. Ssente wa disitulikiti Wakiso Matiya Lwangabwanika ajjukiza gavumenti nti buvunaanyizibwa bwayo okukuuma eddembe ly'obuntu. Si lwakujaguza nti tusanyuke, tuba tuddamu okwebuulirira naddala ffe abavunaanyizibwa kubanga eddembe ly'obuntu lya buli muntu teryaligaba. Abalwanizi b'eddembe ly'obuntu mu Sabbiiti namba gye bamaze mu Wakiso nga beekennenya engeri eddembe ly'obuntu gye likwatibwamu bazudde emisango 500 egyekuusa kutyoboola eddembe. Kati bye mbadde nsinga okukolamu eri myaka 15 kwe kulwanirira eddembe ly'obuntu. I'm just passionate, nkyagala ku mutima. Omubaka wa Bufalansa mu Uganda era nga yabadde omugenyi omukulu His Excellency Julius Ahmad Aine Mbosu asuubizza okwongera okulwanira eddembe ng'akolaganira wamu n'akakiiko k'e Wakiso. It's an honor to mark the anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. Ng'ebimu ku statistics ze twalabyeko olumu ezafulumye mu UNFPA mu districts ezimu eza Central n'ezimu eza Northern Uganda figa eri mu mitwalo 70,000 abaana bafunye embuto. Judith Narugwa ne Mathias Sebwato bakusakidde degree ino.